Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Mbakulisaayo nnyo mwenna abagenzeeko masinzizo ag'enjawulo ne musobola okuba nga mutendereza omutonzi. Era nno ne mbagamba nti ekyo kye mukola mwongere okukikolera ddala era nga ne musala zammwe bwe bamusaba temwerabira tteeka mu ggwanga lyattu Uganda. Nze Deni akuweereza era kutuusaako ensonga mutya nneeyo banywanyi mwenna abagenda mu maaso n'okuba nga mundaba. Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Bingi ebitambula mu ggwanga lyattu Uganda. Njagala okusooka osaasirako omuyimbi ate nga muna struggle Fake Famake yaviiriddwako maama we era ng'olunaku olwaleero bw'atyo atwaliddwa mu bitundu by'Olwero wakuziikibwa olunaku olw'enkya. Omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssenta mu Mitembo bambi teyalutumidde mwana yasobodde okutuukako emunyonyo maka ga Fake Famake okubanga mukubagiza era bingi byabaddeyo n'ebigambo ebiri ku mimwa gy'abantu nga ba Abitex bibino mbikuleetedde kyannaku oba ate kizaamu essuubi. Munnamagye General Kahinda Otafire avuddeyo n'agamba bannamagye banne aba UPDF okweddako babemu empisa. Wulira ebigambo byayogedde bino nno nkugambye birabika tebisanyusa mukama we General Museveni. Ninako obubaka bwenkuwadde buweetaaga ommanya ate ye omubaka Ssekabira Dennis alina obubaka naye bwasobodde okubanga ate atuwa. Mwenno mwali mugamba nga mulowooza mbwa aye enkyukakyuka eyogerwako abo bokka be mumanyi. Nedda mukwano si bwe guli. N'abo be mutategeera nabo enkyukakyuka bagyogererako ddala ate ng'ebyo basinga n'okubeera nga bagyetaaga. Lwaki ngenda bikuwa byonna wano osobole okuba nga munywanyi obimanya kw'oteeka okuba nga obitegeera butereevu nnyo nnyini ddala. Katambi ki kenjagala osooka otandika nako keeko omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssenta mu Mitembo ng'agenzeeko okuba nga akubagiza Fake Famake wali munyonyo. Yenze Deni BTN Media gwe mukutu n'obuwombeefu obw'ekika ekyagulu nkusaba video sooka ogimpere like bw'ogiba like ejja kudduka emisinde mingi etuuke ku buli ssekinnoomu asobole okuba nga agiraba ate era mu ngeri y'emu naawe atulaba nga gwe mulundi gwe ogusoose njagala okusaba osubscribinga otwegatteko mu butongole ku mukutu guno. Nkujjukiza nti tulina omukutu gwaffe ogwa Deni exclusive nagwo weeguli okuba nga gukuwa ku nsonga ez'enjawulo. Sooka owuliriza obubaka buno ate nina ensonga lwaki mbukomezzaawo obuwulire leero. Balamusaako mwebale kujja mu kubagiza Fake Famake, that is the spirit. Nsanyuse nnyo okulaba ku faces ezimu mbadde ndudde okulaba abalabisira bangako balamusiza kyanaku titusinkanye mu kaseera k'ennaku naye maybe one day tujja kusinkana mu kaseera k'essanyu nga mwena muli wali nga nze kibosire nga nze president. Either way, it's always good to meet. It's always good to have that spirit of brotherhood. Chana kumama tufundeko. Nemwe na mchikubirikize mchirowooze kuba nange mama fundeka asanga ine myaka 5 mugumu. Umanyi every time njagala buli kibeerawo kintu provoking okulowooza. Kuba tuli balowooza tefeba artist tuli bayinya. Mama wa Fake Famake afudde nga wa myaka 5 mugumu. Afudde kansa kitegeeza abadde akyali muto. Singa tubadde n'obujjanjabi oli really better than here. Obolyawo singa akyaliwo sigamba nti nze Katonda naye bulijjo mbagamba nti wano mu Uganda you are always one bill away from being broke.
ne bw'obeera sita otya, ne bw'obeera loodi otya, osobola okulwaza omuntu gw'oyagala ennyo, essente dwaliro ne zikuba yala. And yet ebyo bye birina okubeera fixed. Ensonga laki tubeera mu gavumenti, ensonga laki tukunganya sente z'omusolo. Sente z'omusolo tetuzikunganya, yazikunganya abeeko balina abalina eddoboozi abaweeyo basirike. Nedda ezo sente tuzikunganya zituyambe ffenna. Era ne bwe mulaba ebyo byenkola bannange ne byenjogerako byebyo. I'm only one voice. Nebaza nnyo Fit for America. Fit for America has been one of the voices. Aba elevating ebyo bannange bino tetubiyimbako just neba artists bannange bali wano mumanyi tize sali yala era sibya kunoonya sente nemwe ba artist muli kirabo eri Katonda Katonda yatuwa tujje mu nsi tusabinga ebintu bibiri, either as a blessing or as a curse. Osobola okubeera blessing okyusa obulamu bw'abantu ng'oyogerera abantu bye batasobola kwogera naye nawe ng'obasasobola okwagira, kuba n'obeera curse ng'olinnya ku ddoboozi yaabwe. Saba just tukirowoozeeko nga artist. You know, it's not about me, but this is about us. Kituukawo ku bantu bangi nnyo fikirwa kubasita katumanyi nti maama wafudde ne bamaama bangi bali eyo mu Cancer Institute balwala ng'ate kyandibadde kiteerera. Anyway, before you misunderstand me, ndoza kankomawo naye okubagiza nnyo muganda wange maama wange maybe in the future tunabeera nga tuweza emyaka gy'amaama tunaba nga tulina obujjanjabi nga tusobola kufa mangu bweta kubanga other countries are doing better. Mwebale nnyo okukubagiza Fifi Mukama abakuumi ensanyusa nnyo balabako leero famire ya Fifi tubakubagiza mwebale nnyo mwebalire ddala. Obubaka bw'omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mbadde ndi awo olunaku olwaleero nga twebuuza ebibuuzo bingi. Ekyamazima amatuufu Uganda weetuuse buli omu yeetaaga okwesabira ennyo. It's not that abantu tebalina kufa oba maama waffe teyandifudde, naye Bobi Wine abadde ayogera ng'akugamba nti ne bw'oba mugagga otya obaako kalayini katini akasobola okufuula omwavu, nti ekizibu kisobola okukujjira n'olwala. Kuba nzijukira muzeeyi wange yalwala cancer for 4 years naye yagenda okufa nga almost singa teyali wulina waali yandibadde nga abaana buli kamu nga katundiddwa, bill ng'efuuse bill. Omuntu waliwo watuuka ne yasabira n'abagamba mundeke enfe. So singa obujjanja buba bwe buli ne bw'oba ogeze mu private buba bwa layisi, wabaawo ekintu ng'okyalinayo an extra. Waliwo ewamu wetuyamba Katonda tutwala. Badde nina mukwano gwange omu gwe njogerako naye nambuuza ebibuuzo naye ekyamazima amatuufu ebibuuzo bino nga naawe oyinza obyebuuza kuba ngamba bw'ati. Amawulire gotandise nago gaddegannaku nnyo gempulidde abantu 7 okufiira mu kabenje e Lwengo. Naye nze nno ekyo nkitunudde mu ngeri nga 3. Okimanyi nti Lwengo district number ekitegeeza tewaliwo na ddwaliro, tewaliwo na ambulance, kubanga ate abantu emirambo gijjawo bagitwala ekampa egindi e Masaka mayiro kilomita 3 ng'ate abafu badde b'embalala. Okiraba bwe kyewuunyisa? Olaba ekizibu ekiriwo? Lwengo is a district number naye terina wadde ambulance, terina neggwanika. Balina kuvuga mirambo gizza ate Masaka, ate bagima Masaka bagikomyewo Lwengo gigendewa gibadde giraga embala. Olaba ennaku eri awo. District yandibadde at least nga buli district esobola okwetengerera ku ebyo. Bwe mwogerako nga bagamba oyo politics yamujjula, wamma gwe okirowoozaako ki nga Munnayuganda? Bannange eyo nno si gye tuwadde tulaga, era njagala okukusaba nti video weeba ewanvuye taata sonyiwa, sonyiwa busonyi.
kati bwe babitex mubawe anyway kamukuwe ambe sagala kulimba chagula ntakyali wa bulijjo tukizire tugane nobo mulya nobo mwagala nobo batomwagala chagula nsi wa bulijjo yambuza je bali kusebo kugambya ate mukambwe mukko alaika biwulira yabadde mukambwe mukko wengalo byazikutte je bali ko mukulu naziremezamu nga ntunuulidde ga mukambwe mukko sagala kulimba otusanyira zetu ampisemu abe akkiriza okategedde ono nno yamusinkanye wali mu lumbe nga bakongobagira mama wa fake fameka, but that's not the case. Jeno Kahinda Otafire yensonga itwa twakwate mundu yotini wa UPDF ndio fronasa tini wa UPDF ndio fronasa ito tukati mwana na ida nini arahaje ndo idiota nini ito tukati na ida nini ndo kwate mundu ito yatfara nini ndo kuita watu ndo kusora watu gamba ndo kutera watu imama UPDF yeje mfeje yokubona wanasawa zibitu ndakara kuchelewa montar mahedito batera watu mwenye toka dorechi mara korefeme ya henda mateka unyazi kokaya takahenza na mateka jambrawe nika umwana inchi aturukabe tika watu wagambe watongana n'umugwira rutwara ko nyo uburire no bashaka gutwara n'umugwira tambo barabanya uburire n'iki no reka bakuru bakambe babale ko kakanje yabibyira ibiri n'umuntu ko kanje yabibyira bueno Jeno Kahinda Otafire. I'm not that good in Runyankore, but I can listen to it and I pick some words. Anyway, some words, but I'm not good at it. Jeno Kahinda Otafire abagambye ndi oyo nonsense owatwatunga embundu atwatere embundu twatunga obwogerero titwakuba emmundu ne tufuna obwogerero nti ye ali wa fronasa twarwana naye bino ebya UPDF bibali mugenda maaso n'okukola okukuba abantu okusiba abantu nga tebalina bye babakoze tebalina misango okutulugunya abantu balina okwekomako bunnambiro era agamba nti balina okuba nga baddamu empisa olwo buno obubaka jjukira abasajja bano mu security waliwo ekigambo order, they work on orders. So Kahinda Otafire bw'aba asindika obubaka nga buno just know ali musindika obubaka directly kwani abawa order kitwaliramu abakulemberera ddala waggulu abaani si commander in chief in charge CDF ne mwenye ku top naye biba bimutwaliramu nti kati essaawa eno Kahinda Otafire waali he loses nothing once he utters out the truth. He loses nothing to come in camera in the broad daylight and tells you this and this is wrong, you should do this or you would at least do it in this way. It's better to correct the mistakes naye nga zoogeddwako rather than keeping quiet, because the moment you keep quiet that means you are besides those criminals who are doing a lot of criminality onto Ugandans. Nti buli lw'osirika bw'oti kitegeeza oli omu kubakola biri. But whenever you come out and criticize them, definitely it means you're not among them, but you would like them to correct their mistakes. And he who loves you
is he who talks about your mistakes. But he who doesn't love you is he who keeps quiet while seeing you doing mistakes. And the result is death. Nti akwagala y'oyo akulaba ng'okola ensobi n'agyogerako n'akubuulira. Wabula atakwagala y'oyo akuleka n'okola ensobi ng'akulaba n'ozikirira. Ekitegeeza taba munnoowo. Let me hope you're getting me. Ebyo nno katubiteeka awo. Naye lwaki bw'oba weebuuza ekikubye ennyo abantu n'okubafuukira ekizibu kyaki? Ensonga naye kinyusi biri wano. Mu byonna ebikolebwa NUP, NRM esinga kutya ekigambo eki mu slogan Kyagulanyi yaleeta. Ennyinga ey'okuna yokka yeyogeza bano ebigambo ebitakwatagana, yeyogeza Pulezidenti Museveni, yeyogeza gundi Kabanje. Kubanga bakimanyi bulungi abakuŋŋaanya awamu be babanja. Kati mumala okulonda mugende muleme kuŋŋaana, kitegeeza okubanja tekuliiwo. Kalina bwolaba Prime Minister nayogera kino, Speaker nayogera kiri, what the meaning of Kabanje, ne batugana n'okugenda wa President Museveni bamubuuze, walaba ng'ayise abantu bamubuuza ebibuuzo ewuwe. Sebe ekisinza okugira ensonga eno eyakalonde Kakuume Kabanje. Ngane bano suula ko bagamba mwagama protect the what? The gains. Bano nga suula bagamba ama balimba. Temubikuumayo wama mubireke. Oshegede. Kati tuleme okudda ku TV kuno twogere nga tumanyi nti abantu betwogera mu eri abaana bato. Ekiriwo n'ekikozesa poliisi bino byonna jjuka twatandika akaluno mpita wano. Tuga atakalunga katambudde bulungi. Nekugamba tekijja kusoboka na kyogera ku NTV. Tuga kiweeyo weeks 2 bagenda kutabangula. Era embeera bweti bwegenda okutambula. Kakati kanoonye simanya kakole ki kalonde bakakuume. Kakati slogan Kyagulanyi zaleese mwaga tugamba nti buli Kyagulanyi wanaakoletanga ki slogan kye nga mugenda mu constitution y'eggwanga nga mukyusaamu. Okitegedde kuba yagambye kalonde simanya Kabanje ne mugamba kati tulina okuva ne ku ssemateeka kyagamba. Kubanga ssemateeka agamba wamala okulonda beera kilomita 100 eyo ebeera public holiday mu nsi yonna. Omuntu agenze kuba akaluke kusalawo obulamu bw'abaana be nabaki nabazzukulu gwe togiye eri olw'okuba ng'oli musirikale w'amaanyi tikati wamala okulonda dde waka in my future nina okumanya results za future yange bwe nkalonze ki ekivuddeyo. So mulekera okudda nga n'okudda ku TV ogamba abantu bintu by'okukina kukobo kina gusibwe mutyo okugenda okulonda akalwako emyaka 5 kusalawo omwana wange agenda kubeera atya, nze eddwaliro ly'emulago mwengenda ogenda okufuna eddagala ligenda kubeera litya, n'ebintu birala bingi nnyo. Eyo y'ensonga akugambye Sheikh Myuka nti mu zino slogan bw'owulira emitendera gya protest vote tewaliwo wantu we basinze kutyanga Kabanje. Batya bagenda Kabanja batya. Kati kyova bagamba va ku polling station tokakuuma. Naye ssemateeka agamba nti bw'omala okulonda the meters 2 only 20 meters from the ring fenced area ewalondebwa. Ate omuntu wali mu meters 2 yoli ayimiridde wali era babala Kasibante kamu, Museveni Kaguta kamu, Kyagulanyi sentamu 2, Museveni 3, Kasibante kafu kafu 5 10. Omugatte gundi namwe mubadde muwulira afunye obululu 85 kweno polling station, gundi afunye 27, gundi afunye 15. Ow'ekinana mu 7 ng'abawo bajaganya. Kyovola Kyagulanyi akugamba golukulangirira polling station nga wawangudde tandikirawo okujaganya. Kati n'oli ajaganye. Kati bwe batuuka ku Tare Center nayo owulire bwe bajja eri bwe buno bwe basoma wano. Kati ate byabakama bwe baba bwe basoma wano
nga tulinda olw'okujaganya kukyeyongerayo nti naawe owangudde kati olinda byabakama asome district yo nti abeekamwenge balonze gundi yafunye obululu omitwalo 4,702 ate bano basoma emitwalo 2,200 ate yabadde mu 2,800 yali mu 3 awo wali obuzibu we bagenda okukabanjiza but singa byonna biba nga biri into the right pipelines then atali kukabanja bajja sigala bajaganya awo we waavudde akanyamberege kyovala Sserwadda yagambye pastor nti gongana okuuma akalulu kange kiki akiri emabega oyagala kaba nti meaning that woba ogana omuntu okuuma akalulu ke definitely it means there is an hidden agenda behind the curtains gye bateeseteese okukola wano atalina bwongo wallahi ebintu biba bigenda kukufuukira ekizibu kinene nnyo kyokka no vidiyo eyogera wanvuwa naye bankuweemu vidiyo yoona omwana njagala owulirize ku basumba bano banjawulo nga boogera ennimi zanjawulo owuliriza Ebuchencanga Uganda ina president omupya. Bwasisa Uganda ine president omupya. Nsiba nvuga nga mpitamu nga sijjaako ng'ombe. Nasiba kuvuga kuraba mwata kuyahe ng'ombe. Pipi. Nfuna yakasuuti akapya kenvugiramu ku olwo. Ijeryo natunga yakasuuti akasyakara. Nfuna ba bodyguard abangoberera. Natunga iba bodyguard celebratinga. Amaaso gange galabye ku kipya. Nga bwe nnoonye ekyamagero ekipya. Nga bw'onoonye ekyamagero ekipya. Ne president twetaaga mupya. Gavumenti empya. Nga n'abalimu bonna bapya. Nga n'abakirimu bali basya. Teriyo basumba balina magezi bayinza kusaba ku saala mpya. Bonna balowooza muzeeyi beerawo. Beerawo. Kwe lwaki kitaawo taliiwo. Iwabwa chishatariho. Muzeeyi beerawo. Muzeeyi kubaho. Mpaka ddi. Till when? Ye Katonda taliyo kyogamba. Ruhanga taliyo. Nga bwe yejjusa. Gokwara kwefuuza. Yejjusa engeri gye yawa Sawulo obwakabaka. Nayefuuza okiyaherire Sawulo teekawo ekiseera kimu bambi. Olunaku lumu eddakiika emu okyuse embeera okyuse buli kimu ohindure buli kimwe n'okaddewa n'abaana n'obazaala ne bakaddewa bwakabaka okula n'abaana bazaala bakula n'obugabe niki twetaaga okusaba ku saala enkambwe ate takyalina pulezidenti yafuuka pasita hata kiri president akahinduka pastor yafuuka nabbi kati alagula akahinduka nabbi hata nahanura n'okuhanura bayita mu state house yabasabira abarikota mu state house wari kubashabira wacha kidogo ale musiriikiremu awo katono tukungubagire eggwanga muname tukyurihanga ryitwa wesiriikiriremu nga bw'okungubagire eggwanga eryetoolodde ababbi bokka abanyazi bokka abasosoze bokka kunamamu okukyurihanga eryetooliire famire emu yokka famire emu yokka kati wuliriza ono mukyala w'omugenzi pastor Senfuma bati enkyukakyuka batiira ddala enkyukakyuka Mukama yeebazibwe wenkyukakyuka esobola okubeera mu kkanisa ey'ekifo we musabira ey'obukulembeze eyakwaya mistress okiwulira bw'onnyonnyola era nze sooza tunaddemu okufuna kwaya mistress alinga oyo maama abantu bakyaliyo Katonda alina akasanvu nnyonnyola oyo mugambe totujja ku mulamwa Katonda akola atya alina akasanvu abantu batya nnyo enkyukakyuka era ekikabya abantu ng'aliwo afudde enkyukakyuka bambi kakati ate avudde mu bagundi ayingidde obwamulekwa nno nabwo si bwangu era jja bubeeramu era okategedde kati buno obubaka buli buziba nnyo era balina entegeera eri tyeti eno tyetye buno temusobola bitegeera naate buli pasita avuddeko omulaba n'ennyindo y'empanvu akulaga kino tekiri about ggwanga lyo diini yo nzikirizayo but it's about Uganda nagambye it's about a nation that you would like your children, your grandkids to live in, but is it desirable or your living will be testified as a curse but not as a blessing to them. Nagambye nti omusajja omugezi ategekera bazzukulu be ebyobugagga
ekitegeeza abakolera omukululo bibalisanga. So si mwana. You prepare for a generation after you and your kids. Gwenna nga kyoyogera byoyogera. Ekibuuzo kiri nti, have they prepared another generation? Answer ye oba nedda. Bingi byenkuŋŋaanyiza naye nzikiriza mbiteeke mu vidiyo enda. Bino byonna bw'obitunuulira kati wano kiba kikwetaagisa okuba n'obwongo obw'enjawulo okubaako ebintu by'otegeera nga Munnayuganda. Nze nno ki kyenkugamba? First know your rights. Manya amakulu g'eno. Bw'omala okugategeera amakulu ga ssemateeka w'eggwanga, the mighty constitution, funa gigule. Simanyi oba kati bakatunda mmeka naye tekasukka mitwalo 4. Gigule oteeke waka. Soma article ku article ng'asoma Bible. Then bw'omaliriza tuula wansi fumiitiriza. Okubyemu akafaananyi nti ono omubaka wange gwe ŋŋenda okulonda ankoledde ki era mu byayogera kino ki nti omukulembeze ono waggulu ku ntebe enkulu gwe ŋŋenda okulonda bino byempitamu byebituufu. Bwe biba byebyo ng'olina bingi by'olina by'ogamba nti oli bulungi genda olonda protecting against. Kyokka ate bw'olaba nga mulimu ebigizeegize bwe biti, vote for New Uganda, vote for Lusania, vote for Kasibanda, and then you have a change that you desire to have. Gy'oyagala okulabako okufuna. So on 15th as you're going to vote, please vote wisely. After a long period of time, after a time of meditation, thinking beyond thinking, asking questions and answers, and leaving question marks onto those questions which doesn't have answers, and then try to figure it out, then come up with a solution as you're going to vote. Denny, BTN Media. Let's meet into another story. I salute you. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.